Owekitiibwa Asattira-Sseggona ateeka okuba ng'akiikiridde abantu b'e Busiro awaali emyaka egitakka wansi wa 15 kati. Tutegeeragana? Yes, sebo. Nze sisobola kunyiigira muntu agamba ayagala kwesimbamu Owekitiibwa Sseggona olwaleero olw'ensonga emyaka 15 bw'obanga tosobodde kubaako ky'ozimba mu kitundu ky'okiikirira either ng'obateeseza oba ng'obasakira, it is enough. Space giwa omuntu omulala naye atwale ky'aba atutte, bwe kiba kizze kijje. Abakulu ba respondinga bwe bati nti experience matters olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda. Yes, kakati oyo yenna alina mentality bwetyo talina nsonga lwaki agamba nti ayagala Museveni aveeko. Uganda-Eyenkya. Omukulembeze yenna ng'abadde mu ntebe emyaka 15 ng'omubaka wa parliament regardless of ajjidde mu kibiina ki naye ng'ali mu kifo kyekimu. Nambooze bw'abanga awezezza emyaka 15 bw'abanga tali mu myaka 20 nga ye MP wa mukono talina kirala kyayagala ku bantu okuleka entondo. Keni Lukyamuzi yali omubaka wa parliament ebisanja 2. Mu kisanja ekyokusatu n'atakimaliriza n'aleeta muwala we Susan Nampijja. Nga n'empapula za Susan Nampijja ez'obuyigirize tezaali zize kubanga omuntu eyamuwa empapula nze mumanyi bwe bafaananya amannya. Wangi taata. Uganda-Eyenkya. Gwe manya nti emyaka 15 nga Lord Mayor. Yes. Emyaka 10 nga MP wa Kampala. Bannange kuleka nga abantu mwagala bajjako ntondo oba okyabaagaza ki emyaka 25. Uganda-Eyenkya. Owekitiibwa Mpouga, Owekitiibwa Asattira-Sseggona, Owekitiibwa Nambooze beti bakireke. Abaasalawo okwegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bajjayo kaadi ya NUP ne bagamba nti Africa tugende ne NUP. Okimanyi nti Nambooze agenda okugjayo kaadi? Ndowooza nga Owekitiibwa Kajimu yali meya w'e Mukono by that time amusinga ebitundu nga 6 ku buli 100 on ground. Owa DP Kajimu. Nambooze mukazi mugezi nnyo ate mubazi wa byabufuzi. Yasitula offices ndowooza n'akwata ne ssente enkalu n'agenda ku kibiina n'agamba banayenze nnonye kaadi nga tewali ayinza gye mumma. Nakugamba nti na Nyanzi bamuwa kaadi n'agikasukawo n'agamba nti asigenda sobola genda mu kana akabiina kapya ke basiba NAP. Ekyo kyekyasuula Nyanzi mu Kampala. Simanya NUP, simanya NAP, simanya biki. Nze FDC yampadde kaadi yansasulidde ne ssente era kiiza Besigye era nali naye namukyazanga ku program. Yeah, nange namukyazanga ku TV. Webale nnyo. Kati Owekitiibwa Asattira-Sseggona, Owekitiibwa Asattira-Sseggona ne Betty Nambooze balengera ne bamanya nti guno omuyaga bwe tutagenda nagwo guyinza otusuula ebbali. Uganda-Eyenkya. Abantu bangi abava mu DP nga mission ya DP yemu nga bono gamba nti twalinga kulemezaawo Museveni. Njogera ku DP ya Mao. Yes. So si DP ya Paul Kawanga Ssemwogerere kubanga eri yalina omulamwa ey'Abasebana yalina omulamwa ng'eyogera issues. Twasembukula ku kye bayita Democratic Party nga Sebana yakyali president wa Democratic Party. Bamabike bwe babasuubula okuba bamabike bwe batandika obbasuubula ba Fred Mbidde n'abalala balinga abo DP neeyonooneka buli muntu n'atandika kuba ng'asuubula. Kyovula nti ne Kyagulanyi baali baagala kumusuubula bamuteeke under them afuuke mobilizer bateekeyo be bamanyi nti nno tebasobola kubeera competitive mu kuwangula kye twandiyise obuwagizi bw'Abannayuganda. So ng'ate ground yali emaze okulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bonna abaali baagala obwa president nga bava mu opposition yali abasinga obuganzi n'obuwagizi. Uganda-Eyenkya. Singa baali baagala ekintu kino kiveeyo abantu bakibelieving nga bwe baagala abantu bakibelieving n'okukigula olunaku olwaleero bandimize Pini Francis zaake ne bamuwa miliyoni 4 n'azisirikira. Anti yali taliiwo ekifo omukulu yali by then nga takiriimu.
sebo kino kifo kyaba commissioner. Yes. Abali basavinga okuva ku appointment date ne lead of opposition. Yes. Ne band Mathias Mpuuga ne bweyandibadde nga obwa lead of opposition abumazeeko omwezi gumu. Yali alina okufuna miliyoni 5 okusinziira ku treaty eyo gye nalaba. Because it was discussed like that. Era ne bagamba nti ne muganda waffe Zaake agenda discussing ye ku lulwe yekka to negotiate. Uganda-Eyenkya. Basawune banyabo abali ku mukuto gwa Uganda-Eyenkya tubaniriza nnyo nate era ne tubebaza jona gye mutuusaako engalo mwe bali kubeera nga mutwegasseeko amaca kawungezi ettuntu emisana ga leero bannange mwe bali kubeera nga mugoberera omukutu guno Uganda-Eyenkya buli lunaku obutakoowa. Enze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala ali mabega wa microphone era mbanirizaako nate mu programu yaffe ey'enjawulo ey'olwaleero. Era ngenda kubeera na muganda wange mukulu wange Aloysius Matov Junior mutabani wa Mbega tugenda kuba torch mu nsonga ezikyagenda mu maaso okwogeza bannayuganda obwama ezigenda ddala ku mikutu emitimbagano social media ku mukutu ogwa X oba ogwa Twitter Uganda Parliament Exhibition oba campaign ya activism yatandikibwawo bannayuganda gye buvuddeko sabiti gye tukubye amabega ng'ekigendererwa kya kuba torch n'okwe-exposinga okukola checks and balances mu lukiiko olw'eggwanga olukulu olukubiriza Anita Anet Among saako ne Thomas Tayebwa. Bingi ebivuddeyo, bingi ebizuuse, allegations mpitirivu eziteereddwawo era bannayuganda bangi balaze obutali bumativu bwabwe. Era oluvannyuma lwa gavumenti eno okukabinga down to demonstrations, strikes, peaceful strikes. Bannayuganda option yokka gye basigaza yakubeera nga bakozesa emikutu emigatta abantu social media okukola activism saako n'okulaga obutali bumativu bwabwe. Bingi ebivuddeyo ebyongedde okwanika abakulu abakubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu saako n'abo be bakubiriza nabo oba be bakubiriza ababaka ba parliament abasindikibwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okubeera nga bakiikirira abantu okukola oversight okutema oba okugabanya embalirira y'eggwanga n'ebintu ebirala ebitali bimu gye biggweredde nga bateekebwayo mu parliament abantu mu 2021 bwe tutuukidde mu 2024 nga bannayuganda bonna babekkokola bakakasiza nti ddala kituufu bwe basindikayo bagenda kubeera nga beekiikirira kukola nsimbi kubeera nga okwegaggawaza saako n'okukola deals ezitali zimu. Exhibition eno egenze mu maaso n'ekuba ebituli mu njuyi zonna ez'ebyobufuzi mu abo abakulembera oludda olutwala government National Resistance Movement ababaka nga kwotwalidde n'abakubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu ensimbi ze beegabanya ez'omuwi w'omusolo misuse of public funds misuse of public office saako ne nepotism bakulu bangi allegations ezibateekeddwako eziraga nti bangi nnyo abaleeta baganda baabwe ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano okujjuza offices ze batuulamu. Ekyo no tekyandibadde kibi naye qualifications bano bazirina oba tebazirina. Those are some of the questions being raised by Ugandans online using X oba Twitter ng'omukutu ogwa activism n'okulaga obutali bumativu. Bakubye ebituli mu opposition n'abo okuli abasindikibwa mu parliament saako n'abadde akulira oludda oluvuganya omukulu Mathias Mpuuga Nsamba era gye byaggweredde allegations nga ziraga
nti omukulu aliko engeri gye yeegatta ne bakamisona abalala ne bakomekereza nga beegabidde ensimbi ezisoba mu bukadde. Mathias Mpuuga kigambibwa nti yeewa obukadde oba beewa obukadde 5 ate abalala batula ku commission oba bakamisona ne bafuna obukadde 4. Ekyo nno kireseewo okwogeza bannayuganda obwama n'ebikikinike bingi ekyayetedde n'ekibiina ki National Unity Platform okuvayo n'ekiwandiiko kinnamutaayiika n'olukuŋŋaana lwe batutegeeza lwe babaddemu omwabadde omukulu Mathias Mpuuga n'abakulu abalala ne pulezidenti w'ekibiina kyennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu era na ebyavudde bitukakasa nti omukulu Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa yakakasizza nti ddala kituufu obukadde 5 yali mu meeting era yabufuna yadde nga alina engeri ate at the end of the day gye yabyegaanye bwe yabadde ku radio ya Ssaabasajja Kabaka ya Kyabasa. Awo ne wetugenda okusinziira tulabe byonna ebyetooloolera mu kugulana kuno okuwanyisiganya ebisongovu okugamba nti Mathias Mpuuga mulyake he's corrupt. Yeetaba n'aba NRM okubeera nga bawuutanya ensimbi z'omwi w'omusolo okukozesa obuyafeesi ye n'ebirala ebitali bimu bye tugenda okubeera nga tutunako ne muganda wange Losius Matovu Jr. Era tugenda kutwala buterevu mu programu ey'olwaliro okutunula ensonga ezo the Uganda Parliament Exhibition saako ne allegations eziriwo n'olutalo oluli wakati wa Mathias Mpuuga n'ekibiina kye kya National Unity Platform n'abakulembeze abalala ku nsimbi ezoogerwako. Tubaniriza nnyo mu programu ey'olwaleero. Tutandikire omulamu omukulu ogwaleero ogwa fayiro mbega omukulu gyaguddeko fayiro ya Mpuuga wetuba tutandikira se ngananga wamala n'abatuuliriza ku mukutu gwa Uganda Eyenkya. Tulina ebintu bingi nnyo by the way bye tutanaba kumaliriza. Yes sir. Abantu baffe bayinza okulooza nti tutambula na muyaga. Nedda tetutambula na muyaga. Ekisooka njagala okukulisaayo pulezidenti wange mu kutereka omukulu w'ekika manyiddwa nga Engineer Daniel Bosa abadde lwomwa ow'ekika ekyendiga. Na mwinna abaamulinyiddemu oba abaamuwerekedde ng'agenda okuterekebwa mbakulisaayo. Naye kye nasinza okwagala bwe buvumu pulezidenti wange bwe yakozesezza ng'ayogera mu maaso g'abakungubazi ewatali kutya. Yes. Ate nga bakyali mukungubagira mu maka eri abakungubazi gye bagendanga erungujja, yasooka n'alaga nti ye mwana mu nnyumba omwo maama we yali yeddira ndiga. Kati ate mu maka ago kugamba mujjwa. Omanyi omujjwa bw'abanga ayogera tosobola mukomako ng'ayogera mu buwangwa kuba oyinza n'omunyiiza n'atonyesa enkuba. Ekyo badde okimanyi? Yes sir. Kale n'alyoka alombojja nti maama wa ndiga, taata wa mbogo. Obawulira? Akabbiro k'endiga kozi kabeera ki? Oba nvubu oba ku nvubu ne njovu, ndooza njovu. Nekiraga nti omubumbirano Kyagulanyi gwe yabumbirwamu ng'agenda okujja ku nsi kuno si gwa kubuusabuusa, si gwa kuddaawo kunafuya. Omuntu bw'obanga weddira endiga nga yakutomedde bagamba nti omulaba ono yafuuka ssekibote yatomerwa endiga. Kisolo kiweebwa bakiyita bata kiweebwa ekitiibwa. Era omusajja yenna endiga agiyitawala bwekutomera. Kale eyo kanveeyo. Naye kyannaku nnyo nti tulemeddwa okuyiga nga ffe bannayuganda, most especially ffe Abaganda. Yes. Ebintu bingi nnyo ebize bibeerawo mu Uganda nga byo byennyini byandibadde essomo gye tuli naye tulemeddwa okubiyigiramu.
ng'ekimu ku ssomo erisinga obunene lye tuganye okuyiga oba lye tuganye okuyita kye kigambo okukozesebwa ng'Abaganda nga tulwanyisa baganda bannaffe mu mbeera gye wandigambye nti emalamu abalala amaanyi. Yes. Museveni bw'aba ayagala okukulwanyisa, ekisooka kyakola akusikiriza okumwegattako osobola okuba nti tosobola kulwana nga oli wala kuba batasobola kutegeera biki by'omuteekateekera. Naye bw'omwegattako ayina engeri gy'akunafuya, gwe wamma abadde alina omulwanyisa n'otandika kuyita naye nga bwe munyumyamu. Ndowooza ojjukira muganda waffe Seya, Mukama amuwummuze mirembe. Yes, sir. Seya yajjojjobya Museveni ng'alina mu Amerika bamukutta olw'ebicupuli. N'akomawo n'amujjojjobya. Haja alagidde n'afuuka Haja alagidde. N'ekiseera bwe kyatuuka Seya n'atuula mu mmotoka ya Museveni. Seya teyaddamu kufuna kye twandiyise kusuusuutibwa kw'abantu be wandiise abantu ba wansi. Yes. Ekyo abantu bangi nnyo Abaganda tebakiyiga. Museveni talina munyankole gw'apangisiza kulwanyisa Baganda n'amuteekamu ssente. Talina mukyoli gw'apangisiza kulwanyisa Baganda n'amuteekamu ssente alwanyisa obwakabaka bwa Buganda. Abalwanyisa obwakabaka bwa Buganda abatyobola ekitiibwa kya Namulondo, abatyobola kabaka waffe, Bannayuganda Abaganda abalina ebika, abalina amaka, abalina obutaka, abalina obuvo n'obuddo mu Buganda, abaweereddwa ssente ne batandika okuvuma, okutyoboola n'okuvvoola kabaka. Yagamba Matovu alandaze eyo wa gy'alaga. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yayingira ebyobufuzi bya Uganda, ebintu bingi nnyo abantu bye bataalaba nga bigenda okujja mu maaso, oba ebintu bingi nnyo ebitaalengererwawo bannabyabufuzi bangi abapya n'abakadde bye beekanze nga bimaze ne bibeerawo. Ekyokulabirako nga Kyagulanyi Ssentamu tannaba kuyingira mu byabukulembeze oba nga tannaba kuyingira mu politics. Omuntu gwe bayita owa wansi, gwe bayita omuntu w'omugeto yali talina value eri bano abamunoonyaamu akalulu, okuleka mu kaseera ak'akalulu nga babayita okugenda okutimba posters oba oli awo n'okugenda ku rallies here and there. Nga Kyagulanyi Ssentamu tannaba kujja, waaliwo enteekateeka gye wandiyise ey'omuggundu nga waliwo abantu be wandigambye abaali mu kibiina ekya Democratic Party abaali batakkiriziganya na bukulembeze bwa Nobert Mao mu kiseera ekyo, so nga ate ne obwa Ssebaggala baali tebabwagala nga DP olwo eyawuseemu ebirundi ebiri bategedde nti DP esuubulwa. Ne bagamba nti ffe katusigale mu kyaffe twewe essuubi eppya tuyinza okutandika oba oli awo ekibiina mu maaso eyo. Era okukkakkana ng'Oweekitiibwa Asattira-Sseggona, Oweekitiibwa Nambooze bakireke, Oweekitiibwa Kasibante Moses, muganda wange ndowooza ne Muhammad Nsereko yalimu mu mbeera eyo. I stand to be corrected. Then n'oteekako ne Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, Oweekitiibwa Matiya Bireke, ndowooza ne Ssemujjunganda. Baatambulira mu kisinde ekyo kye wandiyise Ssuubi. Era bonna nga bwe baali mu kisinde ekyo ne Lord Mayor Erias Lukwago bonna basobola okuyingira Parliament mu kiseera ekyo. Abaali bayita is it G7 oba? The G7 yajja luvannyuma nga bamaze okuyingira Parliament. Ne baagala okukola ekisinde ekya G7. Was it G7 oba G4? It was the is it Forces for Change? Waliwo gundi yalimu ba Lukwago, Nambooze, Mpuuga, Kasibante, Sseggona nga bwe baali nga kugundi. Njijjukira bulungi nnyo. Yes. Naye ngezezaako omanye obuzibu abakulu abo bwe batukoze. Tebawandiise byafaayo byabwe gye bazze nga bayita.
nkukakasa NUP eyigirize ebibiina bino ebintu bingi nnyo. Bwe mba njagala okumanya NUP bwe yatandika nteeka buteeso wano mu Google nentekamu National Unity Platform Uganda, buli kimu kijja. Profile ya Kyagulanyi nga president, profile y'ekibiina, ebintu si bingi nnyo, but almost every week they update this Wikipedia page. Ekintu kyotagenda kusanga ku bantu bangi nnyo bwandibadde olowooza nti bandibadde babitiibwa, oyinza okunoonya ebimwogerwako ng'ojja kusanga busanzi mawulire aga YouTube, ogenda kusanga maybe Facebook posts, naye obulwa ekintu ekiri official kyoyinza omumwata akingako nomanya nti no family ye eno ayina abaana bwe bati, yasoma bwati, emirimu gyakoze gye gino, ebyobufuzi yabiyingira bwati, batono ababirina. Ngezezzaako okunoonya ekisinde ekyo ekya yali gift for something. Jukiranga G7 yalimu kale soko mbuli ekyali kigwayo kitya bwoba okijjukira. The Great Seven nga bagamba omuntu yenna yandibadde great forces of change, I think. Great forces of change. Bwenzijukira kyekyalinga ekisinde ekyo. I stand to be corrected. Manya abantu basobola okubanga bajjukira kubanga meetings zaakyo zaali zituula nazo Katonga. And by that time Katonga wali tewannafuuka office ya FDC ekiwayi kya Dr. Kiza Besigye, because by that time Besigye yali akyali president wa FDC. Nenga offices ezo zaali za ekisinde oba organization eyali emanyiddwa nga Change Initiative. Ng'ekyo kyekisinde kyayitangamu I think Danish embassy. Mukulu wange, it was the group of 7 political parties and organizations. Era group ezo zalimu nzijukira rali yaabwe eyasookera Dandoze yali ku Clock Tower mu Kampala. Mwalimu Samu Njuba, Bakeni Luchamzi, ndoze eno G7 jembaddeko banda ne waliwo eri yabaliko eyo ndala eno gyenjogerako yaliko abasajja balinga ku CBS era yagicrashing bamuyita General Kale Kayihura nga buli webagamba tugenda kukola bwe tuti Kayihura ne meeting eyo yennyini gye bali batuuzizza Katongo okulaunchinga that gundi pressure group nga bolaba nti people power. I believe it was dispersed. Nayenga the pillars in that kisinde bebo benkumenyedde owekitibwa Asattira-Sseggona, owekitibwa Asattira-Sseggona, owekitibwa Kasibante Moses, Betty Nambooze bakireke yanga bwe bali ku CBS mwalimu Matiya Bireke kati omugenzi ndowooza ne Ssemujjo Ibrahim Nganda. Eyo teyalimu bamawo. Yeah. Oba okitegeera teyalimu bano Bakeni Luchamzi, teyalimu Bambidde, teyalimu bano abasuubuzi b'ebyobufuzi baani, ono yali Owema Kindye, Bamaiko Mabike tebaalimu. Oba okitegeera kakati naye yegenda okujja ng'olwedde bali mu parliament era nga bajjira mu kisinde kyewandiise Ssuubi. Ssuubi yalwanyisibwa nga naye buli we yali eyagala okutambulira ogenda nga banogamba okukola. Era yali mukulu Matovu yali G7 yalimu Elias Lukwago, Asattira-Sseggona, Betty Nambooze, Asattira-Sseggona, yalimu ba Kasibante, bali abantu 7 ng'abantu abalowooza mu kaseera ako oba 2016 nga balowooza akaseera ako omuntu atabeegattako. They made something against Buganda. Yes, the great bali bagita in brief yalinga the great 7 nenga balinga cream de la cream eya Buganda. Yes. Webale nnyo. Yes. Kati lwaki nvuddeyo njagadde okulaga former leader of opposition jazze ng'ayita mu byobufuzi bya Uganda. Former leader of opposition ndowooza ekifo kye yaddamu Masaka omusajja goyinza okugamba nti nakati gwe bakyanyumyako akyakiikiridde abantu b'e Masaka oba oliawo bo ne bamukoowa bukoowi bamuyitanga John Kawanga. Musajja oyo yali munnamateeka era nsuubira nti Masaka yakyaliyo.
waddenga yasalibwamu yagenda esalibwamu basimanyi oba Masaka municipality mwe muli Mukungwe mwe muli kale simanyi ya Kimanya Kabonera mulimu Kimanya Kabonera. Yeah, perfect. Then that is the real district because ye John Kawanga yakiikiriranga Masaka. Era yalina ogutundu gwali gunene nnyo oyo John Kawanga yali musajja mulungi nnyo yali ne musi ndowooza yali omubaka wa parliament okumala emyaka oba oliawo either 15 ku myaka 2 either 15 ku 2. Mathias Mpuuga agenda okuyingira mu byobufuzi okufuuka MP wa Masaka yava Mengo. Era Mengo yaliyo nga muweereza. Yes. Naye nga okusingira ddala oyinza okugamba nti yali nnyo ku data mine technical school and business something. Liri awo ng'Emakerere nga wali ku hotel bagiyita batya bannange eri awo Makerere ng'okkiridde wano ng'ewa hamu nokkirira wansi awo. Oh, yeah, I see it. Awalinga awaliwo kyaki yaki eyo. Nerabidde essomero eryo. Nenge essomero bw'oba oyise ku kino ekikuba ekigenda ku nga bono gamba wano nga ku Emerald Gardens. Ewa Kiseka. Noyingira omunda bwoti hotel eyo njerabidde ne essomero lya Mpuuga lyali nga principal ku ssomero eryo liri awo area mu ekyo bagita data mine. Yeah, it's a data mine technical business school, I think. Yes, I believe he was the principal there. By that time ng'Oweekitiibwa Asattira-Sseggona ndowooza yandibadde nga bonaga minisita omubeezi ow'ebya waziti by'abavubuka Mengo. Kuba by that time Oweekitiibwa Katikkiro by that time yali minisita yali minisita w'abavubuka yali information n'abavubuka ntankanamuko naye nga kyemanyi nti no Oweekitiibwa Asattira-Sseggona yali amyuka Katikkiro mu office baali bakolera mu office yemu. Yes. Naye Katikkiro oyo alina ebintu bingi nnyo by that time ndowooza yali lawyer w'essaza ekkulu erya Kampala. Eyo sijja genda wali ebintu bingi nnyo ebiyinza okunzija ku mulamwa. Naye katutuuke ku Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Ekisooka Mathias Mpuuga y'ensamba nze Matovu. Yes. Abeera muganda wange. Oweekitiibwa Asattira-Sseggona Lubega kali amaggwa yeddira Ngabi nze Matovu oyo naye abeera muganda wange bonna babeera bakulu bange. Ekyagudde mu NUP nze nyinza okugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP yakirengererawo mu kaseera kali we baali bagezaako okwegatta basobole okulwanyisa President Museveni mu kalulu ka 2021 nga baagala beegatte ng'ebibiina wadde nga yo yali ddiiru Nobert Mao gye yali yakutula ne Museveni nga baagala bamire Kyagulanyi bamukozese bo bye baagala batuuke we bandibadde batuuka bamulekeyo then nga abantu bakoze eki nga munoga nti abantu bamuggyemu essuubi. Nze simanyi yatendeka Robert Kyagulanyi Ssentamu byabufuzi bya Uganda naye yenna yabimutendeka n'abimusomesa ateeka okuba nga yabimukugusa kankitwale bwentyo. obukuguse bwabwolesezaawo obukugu asinze okubwoleseza we wano. Ekisooka yajja anyoomebwa yonna gy'ayise nga anyoomebwa. Naye n'atuuka ekiseera n'abeera nga abadde anyoomebwa ate asuutibwa. Yes. Jjukira ng'ayingira parliament bwe yali agenda okulayira nzijjukira omukyala Ruth Nankabirwa oba by that time yali minisita waaki
nga mwekukutirizaako bw'ati ng'ono ye waffe oyinza okulowooza nti wa NRM naye nga yajja independent. Yes. Democratic Party yamma Robert Kyagulanyi Ssentamu kaadi ng'agenda okwesimbawo ku Kyaddondo gundi oba MP wa Kyaddondo. Yes sir. FDC yali tosobola muwa kaadi kubanga omuntu eyali avuddeyo kanti yali akyali darling waabwe era nga bamanyi nti alina amaanyi. Baita basobola muwa kaadi. Kati ate Kyagulanyi yali tasobola gamba nti afune kaadi ya NRM kubanga tabeerangako wa NRM. Najja yekka ng'anyoomebwa nakugamba nakyazaako Oweekitiibwa Kantinti nga ndi ku programu emu ku radio eya Bishop Kiganda ne mugamba naye amaanyi ga atyo gamanyi n'agamba wa bano bayaaye eri waffe nze ndi ku ground. Naye yakomawo omulundi ogwokubiri n'angamba ebintu byakyuse si bwe nali ndowooza nti we biri kati. Era kati we have to get another strategy. The guy is on ground. N'amaliriza ng'akkiriza. Yes. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, Oweekitiibwa Asattira-Sseggona, Oweekitiibwa Nambooze Betty Bakireke abaasalawo okwegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bajjayo kaadi ya NUP ne bagamba nti Africa tugende ne NUP. Okimanyi nti Nambooze agenda okugjayo kaadi ndowooza nga Oweekitiibwa Kajimu yali meeya w'e Mukono by that time amusinga ebitundu nga 6 ku buli 100 on ground. Owa DP Kajimu. Nambooze mukazi mugezi nnyo ate mubazi wa byabufuzi. Yasitula offices ndowooza n'akwata ne ssente enkalu n'agenda ku kibiina n'agamba banayenze nnonye kaadi nga tewali ayinza gye mumma. Nakugamba nti na Nyanzi bamuwa kaadi n'agikasukawo n'agamba nti asigenda sobola genda mu kana akabiina kapya ke basiba NAP. Ekyo kye kyasuula Nyanzi mu Kampala. Simanya NUP, simanya NAP, simanya biki nze FDC yampadde kaadi yansasulidde ne ssente era kiiza Besigye era nali naye namukyazanga ku program. Ya nange namukyazanga ku TV. Webale nnyo. Kati Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, Oweekitiibwa Asattira-Sseggona ne Betty Nambooze balengera ne bamanya nti guno omuyaga gute bwe tutagenda nagwo guyinza otusuula ebbali. Guyinza ogenda naffe. Nakugamba nasaba Katolo bw'amagyeyo kaadi n'ajafuna. Okitegeera? Yes. Nensaba Nambooze nensaba ani Stella Nyanzi gyeyo kaadi n'ajafuna. Bonna baagwa. Era obusungu bwe basitula ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagudde oyinza okulowooza nti balinga bonoogamba nti oba nga munoga nti oba omu yayagala ku munne oba omu yayagala ku muka munne. Yes. Naye nga jjukira Stella Nyanzi muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati Mathias Mpuuga bwe mamala okuwangula akalulu nga NUP eyeze mu butuufu nga bwe nakugambye nti eyasomesa Kyagulanyi Ssentamu eby'obufuzi yamukugusa yatunuulira omuntu asobola okufuuka lead of opposition mu babaka bonna abaali baze mu parliament ng'omuntu gwandigambye nti alina leadership skills. Yes. Akira ku balala bonna mu kaseera ako yali Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. One, yali abaddeko omukulembeze w'ettendekero eriri ku mutindo almost ogwa university data mine. Yes sir. Obukulembeze obwo muganda wange wamala omuntu ayinza obubuusa amaaso naye omuntu nga baagala okuwa obukulembeze basooka ne babuuza ono gwe tuwa obukulembeze ayina amaka nti nedda tyanasobola atya okutukulembera bw'abanga tasobola nakubeera na mukyalo omu gwasobola kukulembera mu maka ge. Yes. Mufumbo ayina abaana kati qualities ezo zonna wandigambye nti Betty Nambooze azirina, wandigambye nti Asattira-Sseggona azirina ne Oweekitiibwa Mathias Mpuuga azirina. Tuli ku opposition ne Nambesha azirina. Yes. Ne David Kalwanga oboolyawo yandibadde azirina.
n'abalala bewandigaye nti baali balina experience eyenkanankana eyampuuga naye bwe yali abasingirako yalinamu kye twandiyise organizational ne leadership skills. Ekyokubiri ng'ayinamu embala ey'obutendeke mu mpisa obulombolombo n'ennono. Abaana b'Nkoba za Mbogo bonna batendekebwa nga bakulembeze mu mbala yaabwe. Wadde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayina abantu be yandyagadde babeere mu bifo ebyo, yagamba nedda katuteekeyo omuntu agwanidde. Lwakuba waliwo ekigambibwa nti yali ayagala kussawo ababe naye meeting emu yaliwo ku kitebe ky'NUP nti baakuba n'emmeeza abakulu abo okuli n'Empuuga ne baani. Waliwo soose ngamba nti bali basuuliddwa ebbali kuba waliwo n'ekyogerwa nti omukulu bwe yajja mu byobufuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina n'ekirubirwa eky'okukuba katiimu ka Ssuubi oba ttiimu ya Ssuubi eyo yaliwo. Bwe kyolina okumanya nti NUP egenda okujja in place, Ssuubi was not existing. It was in history. Nti yali waliwo ekibiina ekiyitibwa Ssuubi. Okay, kyengamba nti by that time okukuba abantu abo ababaka ba Ssuubi, wuliriza, abaali ababaka ba Ssuubi mu kiseera ekyo baali tebakyawera na babaka bataano abaali batudde ne Kyagulanyi Ssentamu nga bali under NUP leadership. Omukulu yali azze nga alina okumakinga sure Lukwago awo avaawo, Mathias Mpuuga, Nambooze, Bakasibante, n'abalala nga kiriki abaali mu DPS n'era kwayo bamu abaali mu Ssuubi nga balina okukomekereza nga NUP ebamize. Era kati bwe kitunulidde Lukwago waliwo already alina okumwesimbako ne mu kalulu kali bamwesimbako. Nambooze wedde batandise dde omusimbako omuntu waliwo olwo yajja ebintu bwe bityo ng'olaba ababyogera byandiba ebituufu nti omukulu yajja kumira tiimu eno eveewo abadde baludde mu byobufuzi abo Bampuuga n'abalala. Kankyogere bwe nti bw'oba onenya Museveni nti awangadde nnyo ku bukulembeze bwa Uganda nga gwe okiikiridde ekitundu ky'okiikiridde okumala emyaka 15 oba okyakibanja ki? Let's be fair. Ajja kugamba nti abantu bamulonda oli Museveni abba kalulu. Tetuganye Lukwago abantu bamulonda emirundi ebiri nga MP wa Kampala. Yes. Lukwago bamulonze emirundi 3 nga Lord Mayor wa Kampala, nze mbadde mulonda. Yes. Bwe nkubuuza Lukwago abadde mu bukulembeze bwa Kampala emyaka emeka? Onziramu otya? Ebisanja nga Lord Mayor biweze ebisatu. Ebisatu bina. Ebisanja nga MP byali 2. Yes. Je emyaka 20 mu emeka? Ebiri like jiri 10 nga MP saakone gino eja Lord Mayor. Lord Mayor jamu is it 2011? Gwe manya ati emyaka 15 nga Lord Mayor. Yes. Emyaka 10 nga MP wa Kampala. Bannange kuleka nga abantu mwagala bajjako ntondo oba okyabaagaza ki emyaka 25? Yes. Let's be realistic. By the way, program y'olunaku olwaleero katuze n'ensa mu babaka abalowooza nti no ebitundu bye bakiikirira be bateekeddwa okubikiikirira akalwe balifa tusikize abaana baabwe. Bwe babeera nga bateesa balungi nga baweereza balungi lwaki tubajjayo? Nazino obulungi ava mu ddiiro nga bwe baagala Museveni ave mu bukulembeze nabo balina okutulaga ekyokulabirako. Ani yabagamba nti bo bokka bennyini be balina okulwana okutuusa Museveni ng'avudde mu bukulembeze? Tukomewo ku Mpuuga. Waliwo allegations ezigambibwa nti abakulu mission yaabwe ey'okujja abakulu abo Bampuuga baani nga bwe babadde nga ne bw'okyogerako ekyagenda mu maaso era this is a witch hunt. Omukulu bamuwaayiza kulaba nga bamujja mu ntebe. Nze nkugambye bwe nti muganda wange wamala omukulembeze yenna ng'abadde mu ntebe emyaka 15 ng'omubaka wa parliament regardless of ajjidde mu kibiina ki naye ng'ali mu kifo kyekimu. Nambooze bw'abanga awezezza emyaka 15 bw'abanga tali mu myaka 20 nga ye MP wa mukono talina kirala kyayagala ku bantu okuleka entondo.
Kenny Luchamuzi yali omubaka wa parliament ebisanja bibiri. Mu kisanja ekyokusatu n'atakimaliriza n'aleeta muwala we Susan Nampijja. Nga n'empapula za Susan Nampijja ez'obuyigirize tezaali zize kubanga omuntu eyamuwa empapula nze mumanyi bwe bafaananya amannya. Wangi taata? Kenny Luchamuzi yaleeta muwala we ng'empapula teziwera. Omuwala gwe bayita Susan Nampijja. Empapula ze yawaayo mu Electoral Commission nga bamunominating ez'obuyigirize tezaali zize. Omuwala yazimuwa mumanyi. N'avaawo Luchamuzi n'akomawo n'akiikirira abantu emyaka emirala 5 okutuusa Owekitiibwa Katolubwamu omugenzi kati we yamugjayo. Kati kiki ky'abaanoonya ku bantu wabanga tayagala kubajjako ntondo. Owekitiibwa Asattira-Sseggona ateeka okuba ng'akiikiridde abantu b'e Busiro awo waali emyaka egitakka wansi wa 15 kati. Tutegeeragana? Yes, sebo. Nze sisobola kunyiigira muntu agamba ayagala kwesimba mu Owekitiibwa Sseggona olwaleero olw'ensonga emyaka 15 bw'obanga tosobodde baako kyozimba mu kitundu ky'okiikirira either ng'obateeseza banga obasakira, it is enough. Space giwa omuntu omulala naye atwale ky'aba atutte bwe kiba kizze kijje. Abakulu ba respondinga bwe bati nti experience matters olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda. Yes, kakati oyo yenna alina mentality bwetyo talina nsonga lwaki agamba nti ayagala Museveni aveeko. Era wano wengenda we wali ekinyusi nti abantu bangi abava mu DP nga mission ya DP yemu nga bono gamba nti twalinga kulemezaawo Museveni. Njogera ku DP ya Mao. Yes. So si DP ya Paul Kawanga Ssemwogerere kubanga eri yalina omulamwa ey'Abasebana yalina omulamwa ng'eyogera issues. Twasembukula ku kye bayita Democratic Party nga Sebana yakyali president wa Democratic Party. Bamabike bwe babasuubula okuba bamabike bwe batandika obbasuubula ba Fred Mbidde n'abalala balinga abo DP neeyonooneka buli muntu n'atandika kuba ng'asuubula. Kyovula ati nekyagulanyi baali baagala kumusuubula bamuteeke under them afuuke mobilizer bateekeyo be bamanyi nti nno tebasobola kubeera competitive mu kuwangula kyetwandiise obuwagizi bw'Abannayuganda. So nga ate ground yali emaze okulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bonna abaali baagala obwa president nga bava mu opposition yali abasinga obuganzi n'obuwagizi. Kati katugende ku fayiro ya Mathias Mpuuga. Katandikire ku exhibition yene yavuddeyo n'eraga nti nno baamuwa obukadde 15,000. Ye bwe yavuddeyo n'awolereza nti it was gratuity ze ssente oba ke kasiima kaweebwa omuntu ebbanga lyamaze ng'aweereza mu kifo ky'abaaweerezaamu. Yes, sebo. Naye muganda wange wamala n'abatuuliriza. Era wano njagala tubeere nga tugoberera bulungi nnyo oba oli awo nga bwe tutagobererangako. Bwe nabadde nsoma ekiwandiiko pulezidenti wa NUP kye yatadde ku mutimbagano gwe ng'ayogera n'agamba nti yalabye omutimbagano nga gujjuddeko gye bayise parliament exhibition mwe baalagidde parliament y'eggwanga engeri gy'ediibudamu ssente z'omuwi w'ensimbi oba gwandigaye ssente z'abawiwu b'omusolo naga nti tekyakomye ku banna NRM bokka naye newaffe ne kiyingirayo. Kitegeeza ki? Tuli ku kasonga katono akampuuga aka miliyoni 5 wali Anita Amongo ne bbaawe Magogo buli week babadde baspendinga almost $1 billion Ugandan shillings every week. Bono otunulidde exhibition yeyo almost every week baspendinga billion ya sente za Uganda. Bali babiri babira mu kifo kyekimu nayinza okulowooza nti nno buli muntu abeera mu suit ya njawulo naye nga oli mwami na mukyala Saalongo na Naalongo. Okitegeera kakati Yes. bwe tunaamala Mpuuga ate tulyoke tukwate ku line eyo ya omukyala Anita Amongo. Kati nga president wa NUP yennyamira ng'agamba nti kyannaku
nti omu ku ffe ate ng'ali mu kyetwandiise ekifo ekiri senior ali mu commissioner of parliament ate naye yeezibika obukadde 500 ekiwundu kya nnaku era n'agamba nti president wa NUP n'abakulembeze abalala bewandiise ab'oku ntikko omuli ba vice presidents ab'enjawulo nga bono ogamba from regions ez'enjawulo nga ogasseko n'owekitiibwa yennyini Mathias Mpuuga baali mu kafubo oba mu kyetwandiise meeting gye yayita mbagirawo era okusinziira ku president bye yatugamba mu kiwandiiko Mpuuga Mathias owekitiibwa n'avaayo n'agamba nti kituufu kyali kya nsobi okulya ssente zino era ne bamusaba ekifo kya obwa commissioner akiveemu n'abasaba obudde ateeketeeke famire ye era bw'anaaba akimaliriza akole ki aveeyo ababuulire oba alekulire ekifo ekyo n'atakikola bw'atakikola president wa NUP n'agenda ku kibanja kye n'ateekayo ekiwandiiko ekyo kati Mpuuga n'akozesa kiwandiise defensive mechanism nandiise etabadde well calculated tosobola kwekweka mu mateeka kukola kintu kitali mu mateeka era mu explanation ya Mpuuga gye nalabye nga Medi Nsereko akubiriza ku program ya parliament yaffe yalaze nti obukulembeze bwa parliament ne constitution ya Uganda bumuwa ebbeetu okufuna ssente zo ze yafunye okusinziira nze nga bwe nabirabye naye nenzijukira nti mu constitution ya Uganda buli mwaka waayiro akagaana omuntu yenna okwetaba mu kyetwandiise okuteesa akasiimo nga naye beneficiary ku kasiimo ako I think that is kali mu leadership code leadership code 02 section 9 section 9 akawayira akasooka kagamba a leader shall not participate in the deliberations of a public body or board or council or commission or committee of which he or she is a member at any meeting at which any matter in that he or she has a personal interest is to be discussed. Kale kategeeza nti teri mukulembeze yenna ku mutendera gwonna sebo mu kitongole kya gavumenti oba board oba council oba commission ngeno Mpuuga gyaliko olunaku olwaleero oba committee nga bw'olya zino committee za kosase alina kwetaba mu mbeera yonna oba mu lukiiko lwonna nga lukubaganya ebirowoozo ku kintu ye yennyini nga memba kyagenda okufunamu naye bwe nali ku mutimbagano nalaba nga oba yali kiraka wa parliament ng'atangaaza ku nsonga eyo ng'agamba nti Mpuuga yekka si ye yafuna $5,000,000 waliwo ne ba committee members oba ba commissioners bafuna $4,000,000 ku ssente ezo. Mpuuga yafuna 5 nga leader of opposition. Mpuuga yafuna 5 kati ba committee abo bwandise ba committee members abafuna ku ssente ezo kuliko Sirwanyi Solomon Solomon Sirwanyi wa Bukoli County Central yafuna $4,000,000 wa NRM kuliko omukyala Honorable Akampulira Prose Begumisa Mbabazi ono Lubanda District Woman MP Mpulira kuliko omukyala Esther Afoyochan
woman MP wa Zombo. Bano bonna baali mu meeting ye yatulamu owekitiibwa Anita Among ngono ye Speaker of Parliament, ngerimu leader of opposition, ngerimu ne bano ne bakola kye bayita okunegotiatinga kye wandiise their reward oba ekirabo kye balina okubawa nga bavudde mu ki mu buweereza regardless oba bavudde koddi as long as obubaddemu. Naye njagala nkubuuze golowooza nti nno bano be ba commission bano bokka be baali ba commissioner ba parliament bano abasatu. Tuwaliwo abulako kuba commissioner ba parliament. Abulako yali taliiwo. Abulako bamuyita Francis Zaake. Kale kankugambe kino. Singa baali baagala ekintu kino kiveeyo abantu bakibelieving nga bwe baagala abantu bakibelieving n'okukigula olunaku olwaleero. Bandimize pini Francis Zaake ne bamuwa miliyoni 4. N'azisirikira. Anti yali taliiwo ekifo omukulu yali by then nga takiriimu. Sebo kino kifo ky'aba commissioner. Yes. Abaali basavinga okuva ku appointment date ne leader of opposition. Yes. Ne bwandi Mpouga ne bweyandibadde nga leader of opposition yabumazeeko omwezi gumu. Yali alina okufuna miliyoni 5 okusinziira ku treaty eyo gye nalaba. Because it was discussed like that. Era ne bagamba nti ne muganda waffe Zaake agenda discussing ye kululwe yekka to negotiate. I wish you get that treat ogiteekereka abantu nga tukola program eno. Mukama Katonda akuwe ekisa olonye treat eyo ogiteekeko eyalaga nti naye yennyini ayina, and this was bakiyita batya a handout to something nga banoga nti kikoma ku bbo tekigenda kuba kadde tekigenda kubalijja kikoma ku bbo. Abaffe twagala okwebuuza mulimu ki gwe baali bakoze mu kaseera ako mu mwaka gwa 2000 mwemeka oba afulumiza gundi eyo 2022. Yes, yali 2022. Twalonda mu 2021 mu 2022 nga tebannaweza yadde myaka 2 nga baweereza. Kiki kye baakola ekyamaanyi ennyo ekiweesa Mathias Mpouga miliyoni 5 nga tezigenda genda ku leader of opposition aliddako oba bana abakadde abalala abaliyo. Bannaye katono nkaaba amaziga nga ndaba omukulu w'ekitiibwa Ogenga Latigo ng'agamba this is insane, it is madness. N'agamba nti ye ne laptop gye yali akolerako emirimu gye gyewandigaye nti no, this laptop omuntu kwabadde asaving obuntu bwe gano mabaruwa laptop teweza na miliyoni 10 bamulemesa okugitwala. At least singa babadde baagala okuliwadinga Mpouga mu ngeri yonna kuba tukkirize tugaane balina okujustifyinga sente ze baba muwadde bazimuwadde mu saaki. Of course Anita Among bw'abanga akola ekintu ekyenguzi alina okujustifyinga just like his boss, her boss Museveni bw'aba akuwa enguzi ajustifyinga acreatingawo embeera y'obwetaavu n'agaba enguzi nga eri justified ng'eri mu budget. Kati nga byagenda awo bano abayimbi linako genda bala mu 2026 nga bali mu kuyimba ku campaigns ze. Nga tebabawadde yadde ekikumi okuleka amafuta babajjukiza twabawa sente. Okay, twabawonya amakomera twabawonya emisango. Tulina abayimbi nga basatu abalina emisaayi gy'abantu ku ngalo zaabwe. Oli yatomera, omulala yatta nangalo, omulala oba yatta oba abantu be batta ne bakiteeka ku ye. Ujja balaba nga bayimbira bwereere bajjako abamaziga abamu bajja kudduka mu Uganda. So bwe babanga bandibadde baagala okukikola at least bandyekwese mu kyebeekwekamu nga baagala okugulira bano nga banogamba nti nga baagala okugulira bano abaaliko ba speaker ba parliament ne ba deputy speakers obajjukira baabwe emmotoka ne babawana sente ne babawana biki. Yes sir. Era kino kitegeeza nti ne bali abaaliko ba commissioners nabo bandibadde babawaayo something obuta-raising alarm nga kati weekiri olunaku olwaleero. No justification whatsoever esobola okuteeka muganda wange Mathias Mpouga mu kye twandiyise
okwewala yes okusongebwamu olunwe nti eno teyali nguzi. Tewali kunnyonnyola kuyinza kumatiza munnansi. Tewali kunnyonnyola kuyinza kumatiza munnansi. President wa NUP yawadde ensonga 10 lwaki Mpuuga alina okulekulira ekifo ekyo kyalimu bw'abanga ddala akyalimu kye bayita ensa. Muganda wange wamala ononsonyiwa. Yes. Ensimbi Museveni zaagabira abantu mu lwatu oba ekiro kikolimo kisirani baneemuze wali. Teri muntu alina kitiibwa asigaza kitiibwa ng'akutte ssente za Museveni ezo ssente z'ekibi. Nkiddamu teri muntu abadde wa kitiibwa oba teri muntu wa kitiibwa asigaza kitiibwa kye ng'ayanikiddwa nti alidde ssente z'ekibi ssente za Museveni. Museveni alinga omulogo, Museveni alinga omusezi, Museveni alinga oba bweyite ki, Museveni alinga sitaani nti kyonna kyakuwa oba kikuwadde mu nzikiza oba kikuwadde mu lwatu akaseera katuuka ne kikwanika ate bwe kikwanika tekikuleka nga kikwambaza kikwambula wenna n'osigala ng'otambula bute n'owemuka. Yes. Njagala ombalireyo abantu bana b'omanyi nga baalimu ensa oba baalina ekitiibwa kyabwe ne bakwata ssente za Museveni ne basigaza ekitiibwa kyabwe. Njagala oba mmenyere. Sirinayo n'omusebo. Njagala abantu bateeke wano mu comment section batubuulira amannya g'abantu abo be tuyinza okugamba nti bw'omuyitako oyinza okugamba nti wakiri singa yasigala mu mbeera eri yandibadde yaddeko. Kati batuteekerewo ku listi wano bantu bameka be tuyinza okugamba nti Museveni ono yamukozesa n'asuula eri. Museveni okumanya mubi nnyo. Museveni okumanya mujoozi. Nalabye ng'alonze Bukenya Gilbert kubwa presidential advisor simanyo ku mbeera y'obutonde. Dokita lecturinga mu universities eziri international. Omuntu gwandibadde ogamba nti okay bw'abanga yavuddeyo n'abaako byayogera kamuwa obwambasada ave mu Uganda maybe agende oba New York oba agendewa asigaze ekitiibwa ekya level ya bwa president n'omwe bwa advisor abeere ku level y'emu ne babuchamaani. Museveni atujooze nnyo bannange tuli atujooze nnyo alimba. Museveni olimba otujooze nnyo tosobola kutuusa professor ku ddaala ly'abafuulu figa nga mu meeting bw'oyita meeting y'aba presidential advisors professor ne Buchaman ne Mayinja batulawo ne Gilbert Bukenya wali olimba nnyo. Omukulu Mathias Mpuuga kimu kyakoze ku muganda waffe Mathias Mpuuga nkuwe professor nga sinawo kusomera ensonga zino ezimu ku president ze yawadde. Yes. Nze okusinziira ku fayiro zange ze nasomodde bano abantu babiri teweewuunya okubalaba nga bali mu lwokwano lw'obwa pulezidenti mu 2026 abaliwo. Asooka Oweekitiibwa Mathias Mpuuga teekawo abiri okuleka ng'afunye ensonyi n'agamba nti enough is enough ojja mulaba ku ballot paper nga presidential candidate. Ojja gamba Matovu yayogera. Omulala Elias Lukwago. Yes. Aba ababiri abo. BobiWine kanandigaye nti BobiWine kana yayinza okudda kuba kati afunyewo ku ssente naye oyo awerekera bagenda kwewandiisa. Kyentegeeza oba ontegedde kati 10 awo oba osagala mumalirako biseera so Mathias Mpuuga waneeno waali yeteekerateekera kifu ate nga bagenda okumukolera okweteekateeka okwo kwonna bali mu NRM kyekigenda okusinga okwewuunyisa. Kuba kyembere njagala okukubuuza bagenda muwa facilitation yonna gye yeetaaga nga gye bawa mawo. Bagenda muwa mbere njagala kukubuuza nti ezitakka wansi wa 20 okweteekateeka okusobola okubeera nominated as a presidential candidate. Naye ng'akigendamu njagala abuuze muganda wange Lubega Mukaako kye yayitamu. Saagala abeere embarrassed. Kyekibonyabonya Mukaako olunaku olwaleero. Yes. Oluzungu lwonna lwe yayiga ng'ali mu Amerika Mukaako kati alumala ng'ayonoona Kyagulanyi ate nga takisobola. I'm telling you, takisobola. Kwambadde njagala kukubuuza nti abaffe bo abawagira
Mpuuga ku kino ng'abasinga ba National Resistance Movement kiki be bamuwolereza? Anti kakati dabayo omanyi kye baagala okuleeta, baagala Mpuuga abeere ku ballot paper nga ne Kyagulanyi ali ku ballot paper, bagambe waakiri mu kuwa Kyagulanyi oyo muyaaye kuba ne Museveni tasobola kuwa Kyagulanyi ntebe, waakiri asobola ogiwa Mpuuga. Banafuye wabeerewo okwawula mu bululu bwa Kyagulanyi bw'abanga zenga presidential candidate, inshallah bw'abanga bwetuba tutuuseyo nga Museveni tetunnamuggyako nga tugenze mu kalulu tutegeeragana, bayawulemu awo abagezaako okulaba nti bakutula mu Uganda. Kyekiri kye nagambye nti tulikomawa okukozesebwa. Kino nkikugamba, Mpuuga bw'anakkiriza ne bamukozesa omuzannyo ogwo nga bwe nawulidde ng'aleeta okuyingiza ebya sisobola kukkiriza bavuma Katikkiro. Yes. Sisobola kulembera abantu bavuma Katikkiro. Omukulu takozesa Buganda wano. Bavuma Kabaka. No, not him. Awo nsobola kugamba nti kati awo yeekwata ku bisubi nga muganda wange. Togamba nti akakira banga bamaze mugamba nti walidde obukadde 5 abavuma Katikkiro. Nze bansiba Cold Kampala kuvaayo kulwanirira yali avuma Katikkiro. Twali tuwuliddeko ekiwandiiko kya Mathias Mpuuga ng'awandiise nga leader of opposition ng'agamba nti abaana aba NUP abavuma abakulembeze at all levels, kubanga Katikkiro Kasigo bavuma Ssaabasajja Kabaka Kasigo bavuma at all levels, buli muntu yenna talina kuvumibwa. Yes. Please mujjeko enkofiira za people power muvume, then mulyoke muzizzeeko, kubanga si nnono yaffe nga banna people power oba aba NUP okuvuma abakulembeze. Have you ever had such a statement? Simanyi oba yali baddewo. Nenze ndowooza omukulembeze ekyo kyeyandibadde akola. Matovu bwenvaayo nendaba mukamwa Katikkiro ne muvuma ng'okimanyi nti Matovu byankyukakyuka. Gwevaayo ogaye nti Matovu bw'oba oyagala okuvuma omuntu tojja na umbrella yaffe ng'ogikutte n'otandika okuvuma gw'ovuma. Vaayo vuma nga ggwe then olukoddemu oyambala ekitiibwa kyo eky'obwamatovu munna people power. Weyambule ekyambalo kyaffe ekya people power oba ekya NUP okole byonna by'okola. Naye lwakuba ndowooza kakofiira aye wansi n'owemula kubanga iyo si nnono yaffe. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Kubanga n'aba NRM banja bateekako obukofiira ne bawemula, tosobola kubaawula kuba NUP n'aba NRM. Naye ndowooza omukulu Mathias Mpuuga zenga akubiriza nnyo discipline abaana zenga ensonga ey'abakoshoninga ndowooza si gumu ebiri. Anti nze nkugambye okuvaayo omanyi okubeera ku rekodi kikulu nnyo okusinga okugamba nti naye oba wali olabeko ku official document ng'evuddemu Office of the Leader of Opposition National Unity Platform. Ndowooza zenga akikolera ku show eya CBS, ndowooza kwensinze okumuwulira ennyo ewalala. Eyo official position ekyo kibeeranga bonogamba omuntu wajja nakubeera abeera leader of opposition nga yayogedde ayogera kye bayita opinion ye okuleka nga azze nga bonogamba nti azze with the document from the party, kubanga at the leadership level mu party bandibadde bavayo ne position nga bagamba nti bannange tukole document wet leader of opposition agisome, kubanga enkyagenda kubeera ne program ku CBS agisomera abatugoberera era abatuwuliriza era abatwagala n'abatuwagira bannaffe baleme kulowooza nti n'okuvuma is our position, because it is not our position. Olaba Robert Kyagulanyi Center mu buli wabeera wonna agamba Museveni is branding us violent people, but we are non-violent people. Ekyo akyogedde verbally, akiwandiise mu biwandiiko, akikoze on international scene. The man is trying to portray us as hooligans.
He portrays us as violent people. We are not violent. We are change-seeking people. We are the oppressed majority. Okitegeera? Yes, sir. Muwulidde emirundi mingi era naawe bwe nkikubuuza ojja kunga nti mutuufu nali muwuliddeko ng'akola ki ng'abyogera era n'abatuwuliriza ekyo baali bakiwuliddeko si weewaawo. So buli muntu w'obeera nga ekintu ky'olwanirira kiri genuine, ebyokulwanyisa natural ebikusanga gy'oli mu lutalo, naye buli w'obeera nga olwana wejjako bwejjibito si bye omanyi okulya ssente za Museveni obanga alinnye mu mpitambi nti mwoyita ebeekuunyako tosobola kugyewala. Bwe buzibu bwa ssente za Museveni tolina bw'osobola kujustifyinga. Olaba Museveni yaliisa muganda we nguzi sale oba gyali mitwalo gyali 10 egya dola bagenda okubalamu nga yakuba enjawulo n'agamba okay, he was found corrupt but he told me he spent the money in the northern Uganda when he was fighting the LRA. Okay, he justified his expenditure. We excuse him because he is a brother. Yes. Let me tell you this. Teriyo muntu alina kitwandiise right thinking capacity olwaleero ayinza kunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP ku kiwandiiko kye yafulumizza ng'agamba nti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga alekulira ekifo kye olw'ensonga nti erinnya lye lyalabikidde mu kitwandiise okweyagaliza okufuna miliyoni ez'ebikumi nga award. Eriyo yayise gratuity. Eriyo abagamba nti yakoze bubi olw'ensonga nti bandisoose ne batuula ng'abakulu bane bateekebwawo akakiiko. This was a rush and abamu bakitwala nga witch hunt nti it's against Mpuuga ng'era munda baagala kumulwanyisa kumugjawo naye nga bangi nnyo banayisa wamala njagala bannayuganda abatugoberera ku Uganda-Eyenkya bajjukize bannayuganda abalala nti abantu bali aba DP most especially bali abakadde bewandiise abajja beeyubulira mu buli weewejja balina obulwadde bwe baalwala. Balina obulwadde bwe baalwala babuyita superiority complex oba seniority complex. Yes. Bwe bulwadde muganda wange Waswalule bw'alina yalowooza ebintu nga bwe yabirowooza nga mu 896 926 nakati bwe bikyatambula kyovula nti akalulu kati kamulema. Waswalule yakubanga obufaananyi nga bwa black and white mu 926 n'awangula akalulu. Waswalule teyakubanga na poster by the way nga naye awangula akalulu mu Lubaga division yawo Lubaga North nze gye nalonderanga mu kusooka 926 nalondera Lubaga North nga Waswalule yasinza buposita obusinga obubi naye nga abantu bamwagala. Oba okitegeera bati olwaleero endowooza gyalowooza ku by'obufuzi by the way ndowooza abantu kati batusonyiwe bakkirize tusooke tujjawo Museveni adde ebbali tujja kubayita batuwa amagezi butya bwe tusobola okutereeza eggwanga. Naye nsuubira nti nawe mubina obbawuliriza. Oluyira bwe lubanga lwaka muganda wange Wamala oluyira bwe lubanga lwaka tosobola kugamba nti kakati omanyi kyolina okukola mulinde amanda ago gagwe tulyoke tufune we tugenda okukola ki okwokyera ennyama. Oluyira bwe luba lwaka lutwaliramu n'ebirungi lutwaliramu n'ebibi era lumala kukakkana bwe luti n'omanya pane kale muno mwaddemu ne papaali lirino epapaali ng'ate eddungi. Mwaimatovu, I thought mwina okuwuliriza abantu bano because they are entitled to their opinions and bayinza okubeera ng'obubaka bwe babawa buli very critical and crucial. Okuwuliriza si kubi because that is another planning skill. Listening. It's a planning skill for those abali basomyeko. Okay? Ate era nze nsuubira ekisooka abakulu bano baaliko mu meeting Oweekitiibwa Mathias Mpuuga n'abakulembeze ba NUP baaliko mu meeting eyo okitegeera. Ekyokubiri, this is not something gwe babuuza
oba ddala sente yazitwala oba yazeeyagaliza kyeyeegaana takyegaana akkiriza nti ebitaano byamuweebwa. Okay, agamba tannazifuna bw'abanga yaweebwa sente ezo, owulira, bw'abanga yaweebwa sente ezo, bano bamugamba nti ezo sente mu mateeka teziriiyo kubanga tewaliiwo osinzira kwegerekera ki ky'olina kufunanga kasiimo, tekiriiyo. Kankuwa ekyokulabirako olwaleero Kristo Bole sirowooza nti no Monitor Publications esobola omuwa omulimu. ng'ate lwaki Kristo Bole, do you think he is a man who can stand on values olwaleero? Njogera ku Kristo Bole olwaleero. Does he have the moral authority to sit and grill a corrupt officer in the government? Do you think Andrew Mwenda can moderate a program on any serious media channel? By the way, this one also takes me to the corruption that has now eaten the media. Yes. Already waliwo media houses ziri compromised. Yes. Compromised indirectly or directly. Bwengamba indirectly ejjanga internal policy. Nti buli program ejja ng'erimu amawulire agavumaganya Oweekitiibwa Mpuuga temugikola. Buli kola akuba nga agamba bwati mumugjeeko. Buli mugenyi ayagala okukyala naye nga ayagala kuwolereza NUP temumuwa space. That is internal. Then external forces mugiramu akasente. Mu promoting ekikyamu, mu denying right ekituufu. Bannamawulire olwaleero mu rigimu ya Museveni nga Anita Among ye Speaker wa Parliament, bannamawulire beetunze n'okusinga bamalaya abali ku kkubo. Kuba malaya ali ku kkubo yayogera nti yeetunda era tekimukwasa nsonyi. Naye bannamawulire beetunze mu ngeri gye sobola nakunnyonnyola. Bannamawulire ba Uganda mulimu abantu nze nga mikwano gyange nolaba posti gyataddeyo mu butuufu nze nkubuulira muganda wange Wamala, nze nkubuulira. Yes. Era Wamala kubeere gwe enkya bwe banaakukwata mu skando togenda kuddamu kunkyaza ku channel yo. Nkubuulira mazima. Kati enkyanga bagamba nti Wamala bamukutte n'omwana wa myaka 16 nga Matovu ddamu omukyaze musaaki nedda ssebo. Nze nkoledde ku media okuva mu 2003 okuva ku Radio Sapiensia, wuyo ngenze ku Dembe, wuyo ngenze ku Kingdom, ngenze ku Baba TV, mbadde ku BBS. Njagala waveeyo omuntu omwaka amenti Matovu namuwa ssente wezi okunkolera kino nga nguzi. Mu bbanga lyenkoledde ku media ng'ate mbadde nsobola okukyaza abantu ab'amaanyi oba okitegeera. Nze nakunyumiza omusumba eyangamba okumpa amawulire gonna agalumiza Kayanja nga bwali omuliwo ebisiyaga. Yes. Nengamba mukulu nze sajja kulwana ntalo naawe nga bw'oyagala okuŋŋamba nti nkikole naawe osobola ate gw'olina n'amaanyi okunsinga kubanga gwe bajja kukkiririzaamu nnyo. Nze nyina abaana nyina evidence banoonya omuntu gwe bagenda okukozesa emizannyo gyabwe. Naye Wamala bwe tubanga tuzze ku nsonga tukkirize tugaane mu Uganda akola ekituufu gwe balabanga omukyamu. President wa NUP yavuddeyo n'akola any right thinking leader kyeyandikoze. Naye bamufulutinga nga balowooza nyina ne posti gye nalabye nti kino kiragidde ddala nti ddala kyagulanyiwa musosoze mu mawanga. Neŋŋamba nti ate bwadde ne likola ki ligambwako nnyini lyo. Bannaye tosobola kugamba nti tulwanyisa NRM abali b'enguzi ate nga nammwe mumwe olinamu abali b'enguzi. Let this be the starting point. Bwe kuba kukwata lweyo kwera bakulembeze ba NUP bonna betwandiisa abali b'enguzi kano ke kaseera
ne Mathias Mpuuga aveeyo agambe nti ne gundi naye ali enguzi bamuwa obukadde 3 okukola bw'ati, as simple as that. Okitegeera ekyo kigenda kutuwa okweteekateeka obulungi 2026 bwe tuba tusimbawo ababaka ba parliament yonna gye tugenda okubasimba tetugenda kuteekayo bantu balinako kye twandiyiseko. Kankubuulire waliwo information gye nnina. Yes. Bwe mba seerabidde zaalinga ennaku z'omwezi 27 December 2020. 2020 I think. Otegedde? Nga 27 December 2020. Kyaliwo. Waliwo meeting eyatuuzibwa Lwakitula nga President Museveni ye yali agikubiriza. Nga meeting eno yagendererwamu abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti obutateekawo mbeera ya kukunga bawagizi baabwe nga balangiridde Museveni nga omuwanguzi ku kalulu ka 2021. Nkugambye nga 27 December 2020 nga tetunagenda mu kalunga akalulu kumpi kawe nga kabulako wiiki emu n'ekitundu 14 ogwokubiri 2021. ya kati kitegeeza nti baalina omwezi nga gumu okusobola okukola kye twandiyise bakiyita batya okukakkanya embeera y'abawagizi baabwe singa balangirira Museveni, kuba ye Museveni yamanya nti akalulu yagenda kukabba ateeka okulangirirwa mu mbeera yonna, era ng'akimanyi nti abakulembeze ba opposition leero sigenda kumenya mukulembeze n'omu. Yes. Naye nkukakasa abakulembeze ba opposition bengenda okuwa mu kaseera kenjo okugamba bagenda kwewuunyisa bannayuganda nti ddala n'ono yali Lwakitula mu meeting President Museveni gye yakubiriza. Kale katutandike n'ono gwe basongamu, ono yalimu, ono gwe bagamba nti naye yakwata ebitaano mwali ku listi yo kwali. Nsumulula osuna ebiyeeka byoyagala. Abakulu bagenda Lwakitula nga baagala a violent free election after month. Webale nnyo okirese mu luzungu olulungi ennyo, a violent free aftermath of the general of the presidential elections 2021. Omukulu n'abayiira omutitimbe naye nga b'opposition buli omu yavaayo n'ogwekutiya nga sente ezo tolina kukunga. Jukira okukunga ng'oyita mu ba campaigning manager wo kwanguwa. Eyo sho yaddi Mwami Matovu. Muganda wange sawa yonna egenda kujja. Nina list eriko ababaka ba NUP kanyongera okubeera open. Eriko ababaka ba NUP abatakka wansi wa 6. Ojja kutya. Ate nze tebantuuza mu bigambo. Njagala omuntu gwe naamenya nti gundi waliyo. Aŋŋambye nti Matovu olimba saaliyo. Mugambe ekyo kirayire ku bulamu bw'abaana bo ne mukyalawo. Nga twolekera akalulu. Omukulu yabayita. Ng'alaba embeera. Nga tugenda mu kalulu ka 2021 ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwali gwa December. Omwaka 2020. Njagala anampakanya ng'ambye nti Matovu wantadde ku listi yo naye saaliyo. Mugambe nti bw'obanga ogenda kukyogera njagala olayire ku bulamu bw'abaana bo n'obwa mukyalawo. Nange ndayire ku bulamu bw'abaana bange n'obwa mukyala wange. Leero nsusseeko. Nina abaana 5. Bonna ladduzi batwale. Nange zintwaliremu. Bennaaba ngambye nti nno ono yaliyo, n'oli yaliyo, n'oli yaliyo, n'oli yaliyo. Ate nze neebaza abangoberera ku mukutu guno. Oba yonna gye mbadde ku radio ne TV.
they know nti sisamwa sogera kintu kyesirinaako bwino leero owanikidde ddala so ebizze byogerwa nti abakulu bangi abazze bakwata ensimbi bayitirivu nga bali mu opposition si bya lugambo. Kakati kati ekimu ku kyandibadde ogamba ekimala eggobe mu kibya kwe kulaba Nobert Mao ng'ayingidde obwa minister so ng'ate n'abadde presidential candidate ow'ekibiina nga tukyali mu kaluuke kamu kennyini tonnaba na kumalako kisanja n'afuuka minister tebanaana kukyusa ba minister onogamba nti nno kati batuuse bakyusiza ba minister wakati w'ekisanja ye n'ayingira cabinet ate si yekka n'ayingirayo n'abalala ate si bokka oba okitegeera. Yes. Kati ekyo kikulaga nti nno waliwo abakola emirimu liwadi ya Nambooze liwadi ya Kamya okufuuka minisita wa Kampala tulowooza nti nno yajjira ku gundi ku silver plate. Obujjukire mabega eri bagamba ngati waliwo omufe abambala gundi naye n'avaayo n'agamba banjogerera mbu simanya ekiro. It is just a matter of time. Oli bwe bagamba nti nno gundi ali lubuto tokaayana emyezi nawe bonoba tolulabye ku mukaaga terusobola butalabika. Yes. Ku mukaaga betolabika ku musanvu mulinde kati Nobert Mao bamuyitanga mall mu DP ngagamba those who are calling me a mall on inside they are red outside on the outside they are green. Nambooze, you see even some of our members on the inside inside they are yellow outside they are green. Now who is right? Nambooze is right. Nambooze ali waggulu kyekino kyengamba muganda wange Asattira-Sseggona asigaze ekitiibwa kye ebyobufuzi teri agenda kukungula byabufuzi paka kufa. Nze ndowooza nti ekitiibwa kyalina azimbye erinnya lye ebbanga ddene nnyo. This is a very small matter. Mpuuga is more than 500 million. Mugagga. So what do you advise him? What do you advise him to retire, to resign? Kuba yaganye okuresigninga omukulu. Was it a good move? The honorable thing to do painfully. The honorable thing to do painfully. Painfully is to resign. Kiruma nkankubulire teriyo kintu kyogenda kukola nga kikutwala ku ddala nga kiri ku silver plate muganda wange Moses. Abaana baabo betuyita ba minister betuyita ba MP abakabye nnyo bonna abafunye obulamu obulungi tubalina tubasanga eno batamiivu banywanjaga tebalabanga ku kye bayita bulamu bubi. Abaana baweereddwa kye bayita perfect life. Kyovula nti obwakabaka bwa Buganda bw'amaanyi nnyo lwaki kabaka takulira mu lubiri takulira mu bitiibwa akulira mu mbeera yakunyigirizibwa n'omutima ogulumirirwa abantu abalala. Naye bano balowooza nti nalaba Bujingo ng'agamba omanyi ono yalina okubeera president lwaki akuze alaba taata we nga president akuze alaba taata we kyogamba nti no president Museveni anywa nnyo bw'amala okunywa n'agangayira omwana n'amukoppa. Ye Museveni yakula alaba taata we ng'afugawa. Taata wa Museveni yali afuga luddawa. Kati awulabira n'ogamba nti kakati ono munnaffe ayogera ali possessed zaatamidde kiki. Teriyo muntu ayise mu maggwa biwonvu na nzikiza atalabye essanyu at the end. Kati kana akagudde mu kyetwandiise erinnya lya Asattira-Sseggona ayingidde tanuulu kati bamwokya. Okitegeera? Miliyoni 500,000 bw'avaayo n'agamba nti yes president wange mutuufu wadde nga yakozesa approach enkyamu. Okay? Yes. Ompulira Asattira-Sseggona asobola okufuna second chance nga bwe nagamba Bujinga asobola okufuna second chance mu maaso ga Katonda. Yeah. Asattira-Sseggona
asobola okugamba nti we neetegerezza ennyo kubanga musajja munnamateeka kyovola nti olusinze bannamateeka wano ate bwe bantamira nti bataputa amateeka kifuula nnenge musajja munnamateeka ate n'abamuwabula oba abamuwaga bangi bannamateeka era bakimanyi olwo kye bayita okwekaza n'okwekangabiriza Honorable Asattira-Sseggona n'abayo naga it is true this money is evil money. It has no justification whatsoever. It came outside of okweyagaliza. I'm not taking that money. Nkubuulira ekitiibwa kya Mpuuga kisigalawo. So right now it doesn't deservedly to be called ow'ekitiibwa. Asobola okusigala ng'ayitibwa ow'ekitiibwa naye ng'erinnya ery'okumuyita ow'ekitiibwa terimuweesa kitiibwa. Oli bw'abanga yaliko omutongole ku kyalo n'ava ku butongole n'abeera nga ku kyalo kati yasoma ebirango ku bafu. Yes, abaako yaliko omutongole naye kati takyali. Nkiyite ntya ku bwetowaze bwe mmanyi mu Asattira-Sseggona n'ekyo kye yasomye oba ekiwandiiko kye yafulumizza ayinza okuba nga si yakiwandiise ku Mpuuga gwe mmanyi. N'amala n'agenda ne ku radio. Anti kati waliwo kye bayita ogusula gukola ki? Ogusula gukuwa empoza naye bakugamba nti enkima gyekoma okulinnya gyeyongera okunama. Abakyazanyira ku kye bayita people power mu Uganda mbasaasidde. Omusajja gwe bayita Salvador Idiringi omumanyi? Asukundeko oyo ajja wali eri agenda kujja naye kansoke nkubuuze bino ow'ekitiibwa Asattira-Sseggona bimulekawa NUP bigirekawa birekawa President Kyagulanyi singa tebigonja. Ankole bwenti. Eno kanjikomye wano kantandika endala. Yes, buterevu nnyo eyo yabadde programu ey'olwaleero mukulu agambye kaleeta ate ekitundu ekirala ndowooza alabye nga twetaagayo episode endala mu bujjuvu okubeera nga tugenda mu maaso okubeera nga ate twogera ku nsonga eno. So expect part 2 the following day oba tomorrow okubeera nga twongera okuba torch n'ebirala byonna wenyini wetukumyewo tugenda okutandikira mu kitundu ekyokubiri. Togwanidde kubeera nga osuwane mubale kubeera nga mubaddeko okuva gye twatandikiddewo okutuusa wano wennyini. Gwayagala okubeera nga tukulangira bizinesi yo ojja kuyita ku namba z'essimu eyo zenyiza olaba ku lower third eyo kojja okubeera ng'oyita otuwe bizinesi yo tusobole okubeera nga tugiranga saako n'okukwatagana naffe oba mu any financial assistance or support okulanga tutwala omulimu guno mu maaso ojja kuyita ku namba z'essimu eyo zennyini z'olabye. Saako ne any query oba kyonna kyoyagala tubeere nga tudiscuss nga twogera business wise n'ebirala byonna ojja kuyita ku namba z'essimu eyo zennyini. Atakumira mpeera batukumira Katonda kuuma maaso moogi. Uganda Eyenkya.